exclusive kwetuli Halen Cruise gemanya Mr. Answer mwebali nyo kubira nga atotwe kumiddeko twanyumya nnyo twanekaanekanye Marus Bridals nga bulijjo bw'omumanyi atagwa kutagwewa naye Marus soko obuze ku bantu n'oluvannyuma tweyongereyo bannange abalungi mwenna abali eyo nze Marus Bridal Center olunaku olwali tuli wano Nabweru ne Alan Close okay so olunaku olwali lwabadde olunaku lwajjo Marus na twali tulaba ka video ka mwana muwala Christine Nabweru abaana abayimba Marus nangamba ala nakulabako ng'okyazizzaako abo abaana naye nange ng'omuntu njagala kugenda yokko omwana oyo mulabeka abaana abo batusanyusanga nnyo ne mugamba kanjogende muzeeyi we tugendeyo nagamba naye omwana ng'akuze nnyo naye kyamukisa mulungi tata w'omwana yatuwadde obudde and of course netwogera naye lunaku lwali tugenda mu surprise nga naye takimanyi nti yakimanyi nti Alan ajja naye tamanyi Alan ajja nani so Marus abantu soko babuulire engeri gye wasanyusemu okulaba ng'omwana akula bannange nasanyuse nnyo okulaba Christine kuba nali mumanyidde mu buto bwe yalimu ate ng'ayimba kati neŋŋamba bannange era we nalaba ka video neŋŋamba ye Alan yakyazizza omwana ono gwe njagala okufaako obufi era kyova nega Alan tugende tu surprising omwana oyo Christine ebirungi bye yakolera eggwanga era kyova nga tuli wano ku ssomero Nabweru kale mu kaseera kano tugende twegatte ku tata w'omwana nga ye headmaster wa Nabweru Shanik bwakulengeza campus y'essomero nga bwefaanana yonna campus ye ekyalina mu bulungi nnyo essomero lino Nabweru wennyini oba otuuse bulungi nnyo kale mu kaseera kano kennyini twolekera okuba nga tugenda wano mu office ya director we tugenda okuba nga ate omukulu gy'oli taata yesebo taata amina fe tusinze yesebo taata oba jangu tulireko wano tukusabe otulireko wano wakati waffe tubeeko omukyalo ono akyaddeko ku ssomero lyaffe eddungi alina ensonga ezimu ku ezo ezimuleese olunaku olwaleero esebo sanyiso balaba kale fetusinze amina webale ku masomero nga likyaliddamu amina si byangu naye mukama mulungi era agabirira abaddu be kale kakati omukyala Marus yabaddeyo twabaddeawo nga tulaba ku video ng'alaba ennyimba z'abaana n'agamba Alan nakulabako ng'okyazaako omwami nga nakulabako ng'okyaza omwami oyo naye ng'okyaza omwana oyo ne taata we naye kituufu omwana oyo gwe ndaba ye omwana yakula bw'atyo ne mugamba nti kati nno gwe oba owakana kankubire taata w'omwana tugendeyo weerabire ku mwana ebisigadde onambulira Marus sembezaako wana akatebe sembeza n'akatebe kwegamba director akunyonyola anyway soko obuze ku director n'oluvannyuma tweyongereyo eladde sebo sibyatana sebo gende sebo kale taata nammwe gyebaliko yesebo webale twaniriza ono ye Nabweru parents division bagimpa omuluka ne bagumpa ekyalo ne bakimpa nange era bampita Nabweru byonna biri mu ngalo zange sobola nti bwe mba njogera mbeera musanyufu ekyalo bakiyita Nabweru omuluka baguyita Nabweru division bagiyita Nabweru essomero baliyita Nabweru nange lwaki tebantumba Nabweru Marus ebigambo n'emboozi eno nga bwe yatandise omuntu byeyandiyagadde okulanga ate obigamba taata taata nno munnange ono akuli mu maaso bamuyita Marus Bridal Center nsangibwa ku Anet Plaza first floor F11 wentundira engoye zange ntunda gomasi n'okupangisa abagole abaagala okwanjula abaagala okugula awo enkolera emirimu gyange naye lumu twali awo n'Alan kuba nkwatagana nnyo ne Alan nendaba Christine nemga Alan ono omwana akyaliyo neŋŋamba gyali Marus nemugamba mukazi kati mukulu oba neŋŋamba mukulu nemugamba nali yagadde omulaba kuba ayimbanga bulungi
Nangamba yagala mulabako ne mga ye njagala mulabako live mulabireko ddala bwenti. Ko Alan nangamba Malu nja kugira nja kikwasaganya tulabe. Era olunaku lw'eggulu Alan nga nkubira ngamba nti nakoze eki. Tata w'omwana namulabye nga mga wamulabye. Alan tonimba nga namulabye. Yanzikiriza tugende tulaba omwana. Era bebigere bino taata nzize kulaba Christine. Nze nasiima ebintu bye yakola ne kakati era nkyasiima. Kyovula nga nzize mulabeko mwenanga obuntu obutono munnanga obuvudde ku mutima gwange. Otuuse kati oli ku luzi bagamba okola ki? Ono abasiga amaki amapime gwonoosasula ga national water kati ali ku mugga Christine ajamula kyani kikyusa kamera side zeri Christine tanatulabazawo omulyango mpola mpola omukyalo oyo golaba ajja side eno ye Christine and of course simanyi bannange na yes sagala la ebirabo bino bye tulese naye nga yoyo Marus Bridals gwagenda okubanga alabako Marus sikamwaka tebodde wali atule butuuzi wano sikabtu atule butuuzi wano embeere sobola okubanga ate etambula Christine tukwaniriza nnyo yingira mu maanyi wakati ffe twabadde twakulinze dda tulirako wano Shanik right yekumala okay kakati we twogerera omukyala yatuuse dda esayu lya Marusi okusinkana ku serebuwe gwayagala mukyalo oyo omulaba anyway ngale tunise nja kuba nkugize nnyo yangambye ncha agenda kujja kusomera sawa 5 konze sawa 5 kali era ntuse ngagambye gogenda sinkana tewali teyangambye teyagambye ntwaliyo kamera tewali yangambye gwe jangu sawa 5 wekukubira ngojja ne kati nze kakati obambye yogerere oba Marusa abyogere kale ekintu kyabadde bwe kiti twabadde awo omukyala oyo ng'alaba ennyimba nga ngamba ne Alani omwana ono akituufu akyaliyo ne mugamba akyaliyo namukyaza nako nangamba abaana bano nali mbaagala nnyo era nga n'oluusi konsaati zaabwe bwe mbawulira nga balina we bali nga ŋŋenda naye sikakasa ne mugamba namukyazaako omwaka oguwedde nangamba njagala mulabako ebyaddala omwana oyo eyali ow'amalibu mulabireko ddala ne mugamba okay tewali buzibu Marose yongereza akaawo ng'onyumye n'omukyalo ono Christine serebu banenze mpulira essanyu mpitirivu nnyo bannange wakula dda bwoti toli mukadde zakusinga obukadde naye nga ndi musanyufu nnyo okulaba kubanga nagambye Alan njagala kulaba ku mwana oyo ne mugamba naye yakula gyali ko Alan Malu gyali ne mugamba nimba naye eggulo yankubidde naŋŋamba ogenda kumulaba bannaye nayogedde ne dadi we ne mugamba Alan kiwedde kangende ndaba omwana oyo munnange nze nkwagala ebirungi bye wakola nze nasiima nganze Marus Bridal Center era byebigere bino nenzija nkulabeko taata kikuwulikira kitya nga abantu ono si yasoose olwo n'abalala abaŋŋamba edda nga tukyali mu covid omungi naye kati kikuwulikira kitya okuba nga omwana wo paka kati abantu basigala bakyamunoonya okwagala omulabako kiba kirungi nnyo era mpulira essanyu ejjitirivu era kyenaaligambye ekisookera ddala okwagala abaana b'ozadde ekyokubiri okulaba ebitone bye balina era n'olaba nti ebitone byokola ki obiteekamu ensimbi ne bivaayo abaana ne batabituulira ekyokusatu bafaako nakyo kikulu n'obalabirira obulungi n'olwekyo si yekka naye wonna waayise ne mu masomero yonna gy'ayise olutuuka ku gate nti si yoono n'afunirawo emikwano emirungi kikyokubiriza abazadde okutwaliza okwagala abaana baabwe n'omutima gwabwe gwonna n'obakuliza mu mpisa n'obbawa kye balina okufuna teri kisinga ekyo kale Christine kitegeeza ki
wali ofunyeko omuntu yenna atambula olugendo mwe wano ng'okuze najja n'agamba naye Christine kantambula olugendo lwange ngende mulabeko. Tebatera kubera abasinga bakanyagamba yo nga wakula abasosinga bonna kikomaawo era ndi musanyufu okuba nti waliwo abadde ayagala okunsanga in person okwogerako nange kiba kimpa essanyu. Kitegeeza kino Mulamu? Kikimpa bubi essanyu kumanya nti wenateranga okuyimbira ebiseera ebyo abantu bangi kyabasanyusanga so that even newe mbadde nti nkuze sikyayimba naye abantu bakyanzijukira so ekyo kintu kiba kimpa essanyu. Tobeeramu awo n'owulira nti otulyazaamaanyiza nnyo tokyagala kuyimba? Ebitabo bikyanzunza so bibwe newe naaba mmaze nanyini kuwandiika yulye bwana awandiika nenga kumuli owulira okyasobola? Nsobola. Talent mweri. Okay. Wow. Maros, ekibuuzo kyewandyagadde bibuuzo waliwo ebibuuzo byewandyagadde okubuuza Christine? Ekibuuzo kye nali yagadde okubuuza Christine kyekibuuzo ate era kyomubuuzizza nti ayinza okuddamu okuyimba ne bamuwandiikira n'ayimba abantu ne bataddamu mujjukira mu mbeera eri gye yalimu obuto naye kati wano mu bukulu ne bamanya nti ye mwana eyava wansi ng'alina omusingi gwe ogw'okuyimba alina eddoboozi lye. Nze kyembadde nsaba addemu kusaba kw'abantu nno tali yekka ne mu comments ojja balaba. Ne wandyagadde music kikaki? Music tosobola kubeera in one category. So buli wamu oba olina okugwawo era n'ennyimba zonna ze twatera oyimbanga wano tugendako mu gospel tugendako mu politics kasavu kanyama bwe kityo nawe wekikwatira gy'ogwa. Kale essaawa eno yennyini nzikiriza nkole ekyetaagisa omukyalo oyo mbadde naali kusabye mu mutima mulungi ozibirize mu mutima mulungi ozibirize nga tolabako yadde n'akatono Christine oleme kubeera oli Christine ow'amali bw'ataazibirizanga bulungi ono Christine abeere nga at least bw'atunula agenda okutunula bw'ati ndeeta kamuukamu. Kati gwe mpensawo oyo gwe giteeke wano osigale ng'ozibiriza gwe just yanjula wanjuza ingalo bw'oti. Kyebateekamu kyonyweza kyebateekamu kyokolaki? Kyebateekamu kyokolaki? Kyebateekamu kyonyweza okitegedde? Kyebateekamu kyokolaki? Bwe bijjula ng'ogamba sibisobola. Tosobola gamba balekeraawo twongereko twongereko leeta ekirala leeta ebirala twongereko bwe bizito wange ogamba mulekeraawo tulekeraawo lekeraawo kale ati zibula amaaso neyanziza nnyo neyanzeeke ndi musanyufu nnyo bino ebirabo byompadde nnyabo neyanziza nsiimye. Kakati essaawa eno yennyini bino ebya box sooka obiteeke wano kakati mu ssaawa eno yennyini kandabe ndako kandabe kakati kino ekirabo kya taata kakati twagala okikwase taata ng'omwebaza ekyo kya taata kati setukosooka ogenda okwase taata katabakowadde ekirabo jakibikula ng'otuuse ewaka. Ye muwandiisi taata siima ekirabo kino kye bakuwadde webale kukuza webale kundabirira byonna nsiima Mukama akuddize byonna. Amiina. Kale then kino ojja kituweera maama nakyo ojja kitusimanyi oba maama alioke ne kamera naye ojja kituweera maama. Kale bino kino eno
essanyu bannange lyayina bino bibyo nga Christine kakati bino ebirabo ne bino bivudde wa mukyala Maros Bridals. Nyabone yanze nyini yanzege. Simye ndi musanyufu ibadde sikisuubira. Kyebayita okusiima baana bayimba naye batono abava essaawa zino bajjukira ne bagamba nti abaana abo kye bakola kyali kyamaanyi bayimba ku nsi yaffe Pearl of Africa ne bayimba ennyimba ezitendereza Mukama ne bayimba ennyimba nnyingi nnyo ez'abaana ba street bayimba ennyimba nnyingi nnyo naye Marus nawe twongera okwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala tojjango ate tokoma wano era oddiranga n'ojja n'omukeberako omwana waffe ffe tubeeranga naye wano ye kati oli musomesa wano. Nedda. Asiri musomesa nze ndi mukusoma ndi njagala kufuuka financial analyst. So nkola finance. Byanfuna. Era ebyenfuna bijja tandikira wano. Kale nga tumaliriza olunaku lwaffe tulyoke tweyongereyo ebigambo ebisembe eri abawagizi abali eyo bo waleka molooko nenso okutwaliza abasinga babuuza basiri ku social media kwendi just that sinze muntu nti njagala nnyo publicity kubeera njagala nnyo nga nyebere nga ndi muntu mukakamu both on and off social media nga social media kwendi sitera nnyo kupostinga naye nga postinga lumu na lumu. Amanyi olyoko gogero wabibyo ebiriwa amanya ga social media gokozesa amanya ga ku Instagram kozesa Damulira Tina. Then ku Facebook nimba tata yali angamba nzigulewo Facebook page kuliko Christine Najuma. Era kwendi sitera kubola kubera Facebook ngamba tekyuka kwendi nnyo. Kale Daddy ebigambo byaffe ebigenda eri omukyala Maros Bridals mwebaliza ddala n'okutunoonya ene Nabweru gye tuli ekyo nno kikulu ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama kiragira ddala nti atwagalira ddala okuva ku ntobo y'omutima gwe era mukakasa tubale tulinda bulenzi oyo amaliriza okusoma omuziki tugukomyawo tugenda gukuba bupya aba banene abaliyo sijja bamenya mannya naye Nabweru ekomawo tekomawo mu sitayire eri entono bajja kujja nga big size n'olwekyo baveeyo tugenda kusooka tubasampulinge ku mwaka guno gwennyini natereka nyina power bank y'ennyimba ngenda kusumula busumulusi nsuula wali n'olwekyo abaliyo beetegeke tujja mu kitaa kino kyennyini tubadde tusaba Tina otulage ekibiina muwasomera muwatandikira okugamba nti awo twakulabira ow'amalibu mwe yali ekibiina kiri saidi ki oba bakimenyawo nedda byonna nabisomeramu okuva ku baby class paka P7 genda tulage baby we yali tutambule Nabweru ne Tina so Maros Bridals jangu bagende bakulambuze Tina akulage kati mukyala mukulu mukyala munene bulungi tutandikirawa baby tugende tulage baby tugende abantu bagirabe tugende tulage nti yeno anti katuli mu covid baby nzigale baby nzigale no baby class then in top ati wali wagulu wali then P2 P3 P4 P5 P6 ne P7 zili wali wansi awo misomo negigwa Nabweru n'oginyoka boti nengendera baga then jena somena from senior 1 to senior 4 kale jantudde wano Janika dde wali eri twagala okubanga ate otusiibula tuve mu ssomero tugende mzee yadde wano musana gwadde gumukubyemu okay webale nnyo twaniriza Nabweru kalango kikoyagalo jikubira naddala abazadde abali eyo abazadde mwenna gye muni muleeta abaana Nabweru ssomero ddungi kubeera ffenna abayiseemu tuli baana balungi abaana ogezaako naawe okutendeka ku baana okuzina abaana wano ku ssomero ogezaako naawe okwenyigira mu bintu by'okusetula talenti z'abaana abali wano
ambadde sitera naye ye taata abadde nga akikolaho okubeera na byonna bye nali manyi byonna ye yabinzigiriza. So ye abadde era abadde akyabasomesa, nze mbadde nkyamayiriza kusoma. Taata omulimu otugambye gugenda situkira ddala. Esebo ate kyenjogera bwe kibeera kibula nti ab'e Nabweru kyenjogera bakikakasa. N'olwekyo tukomawo tubadde tulinda asooka amaliriza okusoma ne banne bonna tutandise okuwawula tugenda okuba omuziki muli gwennyini. Omuntu atamanyi Nabweru parents mulagirire ali mu kibuga wakati. Tulina amakubo abiri, tulina ku Hoima Road ne Bombo Road. Kati ku Hoima tukyamira Nansana ku St. Stephen's Church nodda ku ky'e Nabweru. Kati gwe bw'otuuka obuuza yambuka ojja kusanga ebipande oba otuuka butuusi. Ku Bombo Road bw'otuuka e Bwayisa branching off nodda ku kidde Nabweru kigenda ku Nansana division. Embeera ya COVID ne bayisiza etya mwenga abasomesa? Bubi nnyo abasomesa batuusa n'okwekubako omuliro. Nefe wano mu Nabweru twakigaana, twafuna mikwano gyaffe tusalawo ne tulunda enkoko 7 nezituyamba okuyita mu COVID n'okuba nti tufaanana nga bwe tuli. Abaana reporting olunaku lwaleero wetujjidde wano ndaba reporting abaana bariportinga reporting day etya sofa abaana enzija n'abazadde akasente ng'egye basasula akasente ko bayina katono n'engeri nga gye tulumirirwa okutumbula obulamu bw'abantu obulungi. Abaana tubakkiriza ne bajja then ne twogera kubanga embeera etunyize nabo ye banyiga. COVID teyanyiga bokka basomesa naye abantu bonna n'olwekyo bajja ne twogera tulaba nti tukwataganyiza amusobola okutambula obulungi naye reporting tebadde mbi azadde bajombedde. Omuzadde yandyagadde obegatako wakati mu ttaamu kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Tumwa interview omwana ne tulaba bwali kuba guno omulimu tugubaddemu ogw'obusomesa. School fees ziyimidde zitya P1 to P7? School fees zonna zenkana lwakuba kubeerako ebyetaago ebirala naye nga sente zaffe tezitiisa. P1 asasula $5,000. Day boarding. Tedde day gire $25,000. Then P2 ezo ziri ku P1 mpaka P7? No, buli kirasa ina sente zaayo. P2 meka? P2 3 bwetutyo ne tugenda mpaka tutuuka erya mu banene. Wa P7 atuuka ekitegeeza akakadde w'ekisula? Tatuuka. Ekisula ali kumeka P7? P7 bwetugatta ka 5 nogatta ka 2 zibanga $8,000. Ebibuuzo bya P7 watuuziza abaana bameka? Z'abaana 4. Nsuubira first grade zimeka? Nsuubirako 40. Wangisebo? 40. First grades. Tujja koma wangi. Nkugambye nze sifunangako wano 3rd grade. Asembe yokola obubi afuna 2nd grade. Agurigisa 23 gwetwakafuna. Kale. Esebo. Sibula abazadde babakulaba. Abazadde mbaagala nnyo mwebale kunjagala nange mbaagala. Ensonga lwaki bwe mujja kusomera munsangawo. Somero lirimu lyokka Nabweru Primary School. Dungi ate balimanyi mu nsi yonna. Omwana ayitiddemu tabanga mulala. Secondary tebamubuuza ate liri ludda wa kyo kiba kyeyogerera. Balose ebigambo ebisemba? Bannange ebigambo ebisemba bannange muwagire taata ono taata wa Christine. Nange mpagire nga Marus Bridal Center kuba Marus Bridal Center eri under Marus Cares Foundation. Gwali eyo Marus Cares Foundation ekola ki? Marus Cares Foundation kyekola okuyamba bamama ba single mother, okuyamba abaana abalema, okuyamba abakadde, n'okuyamba abo abaagala obakolera surprise ku baagala bwabwe nga maama, nga taata, nga jjajja, nga uncle, nga sister wo oba brother wo. Kati ng'era kye tukoze olwaleero wano ku Christine nga tuzaana e Nabweru ne tusurprise nga Christine ebyo tusinga okukola.
Yes ebo. Kale. Tweyanze nge Christine ebirabo omukyala akubye surprise y'amaanyi. Era abadde sikisuubira nze gamanyi bagenda kukola ki. Munguddeko buginange era mbadde sitegedde. Okay. Kale tweyanze nge. Nange obudde bwo. Zasiize mwebale kujja kutulabako. Kati goze. Kakati wano wetuli tuli ne mama. Kakati mama. Soko obuze kuba tulaba. Oba bakulaba. Kati bebaliwa. Beba bali awo. Hello banange nga nsanyise nnyo abandaba muli mulungi. Nze ndi bulungi. Mama muto. Aliwa. Nze. Emyaka twasigaza namba. Tuli bato. Okoze saaki. Nze sirina nnyo kyenkozesa. Bagenda tuuka bagambe nti muganda wo wuuno. Era oyo nze simumanyi oyo muto wange oyo era Stiboni ewaffe. Era Stiboni waffe. Era Stiboni wamwe. Okay. Mama wabale kuza muwala. Amina nnyo. Abantu ensi yonna egenda tandika okuggwera Nabweru nga buli omu ayagala laba ku kyabulambuzi kye mulina. Okakasa. Era omukyalo ono kakubuliramu ebitonotono kwe yavudde okujja wano. Mama nsanyusa okulaba. Ekyandeese wano. Nalaba ka video ka Christine ng'akyali muto n'amalibu. Kati lumu tuba tuli ne Alan Close namuga Alan naye omwana ono ddala akyaliyo. Namugamba gyali Alan yakula mukyala mukulu nti ye namuga naakola nti omulaba yali ansanyusa ate nali mwagala byakola. Kati mune nadde ndi aweggulo nga Alan yaŋŋamba Marius nti wangi Christine twamaze dde okumufuna ne mga atwala eryo nimba bulijjo nti njogedde ne taata n'agamba Christine yogenda kumulaba ne mugamba kale munnange mbadde ndi awo ku makyanga ng'amba Marius nti wangi jantugende konze okugenda obugenzi tugenda tulabe ku Christine era byebigere bino ne tujjana Nabweru. Nga neesimye okusaala serebu baserebu bakunoonya. Yali awo ababuulire ebimukwatako. Yatubuulidde dda era ekirabo kiikyo kakikwekwasize abeeko ne byakugamba. Kino ekirabo badde bakikuwadde. Baani? N'omukyala. Omukyala bamuyitaani teeka wamanya nange mulaba mulundi guto. Bannange nga neesimye okufuna ebirabo okuva mu baserebu nga banoonya gwe. Gatulenya Christine. Amina nnyo bannange neyanziza nnyo ekirabo nkifunidde ku Christine ku myaka gino. Amina. Katonda mulungi. Okay. Naye webale kuzaala mwana yasanyusa abantu era n'ebirala katusabe Mungu akyaleeta. Nange nkyayagala ayongerere eddala obbasanyusa naye kati ebitabo byadde byontadde ku stress kyova olabanga akozeemu. Wano akoze. Akozeemu awo. Christine wano okozeemu. Nali heavyweight. Okay. Kati wuuyo amaliriza misomo ndowooza ayinza okuddamu n'asanyusa abantu. Ekiseera kyonna omwana kyayimbidde gwe tebakulabangako. Okakasa. Abantu bagamba tolabika. Mbaayo mba mu kava nange mba n'ebinzoganya. Ate kati nze ekitone eky'omwana ate nze sikirina kiri wa taata. Era ye ndowooza abadde alabika omwana waabeera taata abaawo. Yasinga kufaanana ani? Oyo omwana simanyi naye ndowooza wa kamera y'anaatubuulira. Naye famire ye ezannya katemba yonna. Kakasa. Oba taata ne maama bafaanagana. Bandibanga taata ne maama bafaanagana kubanga nze ebiseera ebimu ku makya nsanga atfaanana maama. Ogenda okuddayo akawungeezi ate ng'afaanana taata nange byansobera. Okay. Kino kikuwa kifaananyi ki ng'omuzadde okulaba nga wayiseewo ebbanga ate abantu basigala bakyajja okunoonya Christine. Kino kikuwa kifaananyi ki ng'omuzadde? Ndabira ddala nga kirabika omwana wange alina omukisa. Ayongere okunoonya omukisa kubanga bangi babeera kati emyaka mingi nnyo we yasanyusiza abantu naye ate saalaba nnyo bamunoonya mu biseera ebyo ate bwe mbalaba kati nkyebaliza Katonda ne mmanya alina omukisa ayongere okugukozesa. Feka tugende tweyongereyo mu lugendo lwaffe. Amiina nnyo Katonda abakulembere nga bwe yabaleese. Amanya maama tiwagatugamba. Eyo amanya anti kati bwe nafumbirwa nenfuna amanya amalala kati bampita mukyala Ddamulira. Maama alina katemba naye kale musibe bulungi mweraba.